njagala abanaddiini yonna gye bali. I want all religious people wherever you are. Musumba Serwadda, Musumba Jamada, Musumba Pastor Kayanja, Jamada, Pastor Kayanja, Musumba P5, Musumba Pastor Bugembe. P5, Pastor Bugembe. Mu kifo Akutte owulira ng'omuntu yagenda n'akomaga olugoye luno musiru mu bwongo kubanga baalukomaga mu myaka nga 2 emabega. Gano amagezi omuddugavu yagalina emyaka mingi emabega. Naye ono gwe muyita Katonda bwe yajja n'akugamba nti no, bino bibi toyongera kubidevelopinga, don't develop this, bibi nnyo. Era naawe nokkiriza n'ogamba katubizingeko bino bya kirogo, era kyangu nnyo okulaba nga nkulaza olubugo ne ndogerako n'ogamba faya kibi nnyo. Naye nga ge magezi g'omuddugavu. Lowoozaamu singa obulimba bw'oli omweru tebwajja obugamba nti gino mizimu era busamize. Baganda bange, olunaku olwaleero ngenze mu maaso n'okubeera nga mbaleetera omusumba eyagenze mu maaso n'okubeera nga avaayo lunwe ye n'abeera nga mu butuufu yeegase ku nzikiriza ey'obusamize. Mwana nno njagala munkwotinge bulungi kubanga nakozesa authorities ez'enjawulo. Njagala obeera authentic ennyo ate era njagala credibility bibenga bye bimu ku bikulembedde olunaku olwaleero. Gwolaba ku screen yeyayita omusumba oba omusumba Ssennyonjo va mu busibe. Yavuddeyo nno n'ategeeza bulungi nga Yesu Kristo mwenna abakkiriza gwe mukkiriza bw'ali omuzungu eyafedda gwe mutakyayina na kubeera nga musinza. Bingi mbikuleetedde ebimufaako. Omusumba Jamada amwanukudde, labayo ku luno n'akulembera enzikiriza y'obulokole aliko byayogedde dokita. Byonna nze mbiina kalira tuula. Ne olwaleero enkusaba gw'omutima omunafu weesibe 2 kubanga wetwolekedde wazibu. Ab'eddiini naddala abakkiriza simanyi wa wetulaga. Munzikirize mbategeeze nti Sheikh Ashraf Dembe musomi wa dduwa ate mukubireko ku simu esembyeyo 11 ku screen. Ako nno kalanga ate nga yatuteekamu ensimbi okutuusaako bye tukuwa. Kaakati nno mwannyinaze njagala okubeera nga nkugamba kimu ggwe muganda wange angoberera nti vidiyo eno nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu soko gimpereka like etambulire eddala etuuke ku oyo eyandyagadde ogenda mu maaso n'okubeera nga agifuna. Ate era naawe ya subscribing edda nkwebaza bwebaza n'atannaba enkusaba bambi subscribinga tukuze channel yaffe eno oba oliawo tubeeko naffe wetutuuka. Nzikiriza tutandikire ku audio oba ku video ya musajja mukulu ono ogenda laba Ssaabakabona Jumba ng'amuwaana yamufumbidde nno n'ekijjulo. Waliwo n'eyannimbye. There's even someone who lied to me. Nali wano ne mbagamba I was here and I told you nti abasamize abakulemberwa Jumba that the sorcerers led by Jumba banoonya kanisa bwe basobola okujja ne mbagamba ffe tubaaniriza wano are bajje. looking for church. Temwaliwo? I told them I welcome them to Bwe come. nabaaniriza When I welcomed them, Ssaabakabona Jumba n'agamba gwe kennyini waŋŋamba era ndowooza alaba. Watugambye n'otusuubiza you told us wansuubiza nti ku Sande eno that on Sunday mugenda wa musumba Ssennyonjo era mmwe mugenda okubeerawo nga tukuba ettendo mutukulembere ne mu ttendo. you're coming to Pastor Ssennyonjo's church, live and need in praise. Ne tutegeka entebe zaffe bulungi, Prepare our chairs very well. ne tutegeka ennyama, Prepare the meat. abafumbi beeyo ennyama temwagirabye bannange, Yes. ne tutegeka ennyama, Prepare the meat. tutegesa ebyokunywa. Prepare drinks. Ssaabakabona abantu baakuba endulu nga bagamba ku Sande tugenda. Musumba Ssennyonjo tukwebaza okutuwa church enansala n'ogigatta ku buwangwa bw'ennono. Omusumba Ssennyonjo tukwebaza obubaka bwo bwatuuse eri Ssaabakabona Jumba bw'alikaza. Mukikubira engalo omusumba Ssennyonjo ekkanisa yakituwadde. People screamed and Ekituufu bw'owulira ebintu nga bino ng'oli mukkiriza naddala ng'omanyi kiki Kristo kyategeeza munda mu ggwe okukwatibwa ennaku nga bw'ompulira oyinza n'okaba amaziga naye kati nno mukuleetedde bibyo mbikulaze nawe n'obiraba. Kaakati wuuno ye yennyini ng'agamba nti Yesu taliiyo. Pastor Jamada ayanukudde n'ebigambo bye bibadde bikaawo. Njagala okujjukiza nti tutambula ne Higher Level Tour and Travel Agency. Bano nno bagamba balina trip
egenda eri mu bitundu bya bannaffe aba Fort Portal, era bwe tugenda mu maaso n'okubeera nga tuva e Fort Portal ng'ennaku z'omwezi lumu paka nga 3, ate tugamba gwe ayagala okulambula kampani esigalawo era weeri higher level tour and travel, bakubireko ku simu eziri awo ku screen mu kala eya green. Kakati nzikiriza wano wenyini we tuba tutandikira, wabula nkujjukiza nti gwayagala okulanga naffe simu yaffe esembi ya 5 nkubiraako tugende maaso n'okubeera nga tulanga. Kakati nno wuno musajja mukulu eyeeyita Omusumba Ssennyonjo va mu busibe ng'ategeeza abantu nti Kristo Yesu taliiyo. Abagamba nti olinda Yesu kujja kulokola, Those who are waiting upon Jesus to save you, njagala obategeeza. I want to tell you, Bulira kino, listen to this. temunkuba obucupa kansembere emabega. Yesu gwe mulinda abalokole That Jesus you're waiting for that save these taliyo era tagenda kujja. doesn't exist and will not come back. Kasita nzize emabega baleme kunkuba ki? Era ajja mu bire nga myansa nga muyimba tagenda kujja. Will not come. Akomawo tegeka amakubo go, takomawo era ojja kufa. You will die. Listen to me. Ojja kufa nga oyajja n'obukanzu bwe buti n'obugundi buno obugatto bwe bakuba mufaananyi, ojja kufa bakuziike nange banziike, naawe tugenda kuziikibwa nga taze nga tomulabyeko. We shall die when he has not come back. Ebigambo bya musajja mukulu ono bw'obiwulira bikwasa ennaku naddala mu matu g'omuntu omukkiriza era nga wanoga ekigambo kya Katonda. Omanyi Bayibuli egamba nti mu biseera eby'oluvannyuma bannabbi b'obulimba balijja, baliwera, baliba bangi era bangi ku bo balibula. Naye ggwe ekibuuzo kiri nti wa woonyweredde? Kati nno Bujengo ye agamba, oba Omusumba Luzias Bujengo agamba nti muddeeyo ku nnono mugende mu maaso n'okubeera nga temuggyako baana mannya gaabwe gabika n'ebirala ebiringa ebyo, wabula ebya Pastor Jamada ye nno musunguwavu ekigenze ewala eri abasajja bano bombiriri. Abalokole n'olwalero ke mbabuulire, mulekerawo okulowooza nti ebika tebiina mugaso. Ebika biriko. Mwetuuma amannya ne mwegirako ddala amannya gammwe. Kaakati abaana ne baagalana bagenda okwagalana nga bakika kimu, naye ng'omuwala ye Mmase Kisaaki nga n'omulenzi ye Muwanguzi Charles. N'omuzani Muwanguzi Charles yeddira ki? Pastor Bugingo n'abantu babuulira amazima nti n'ebya Yesu bya kifere. Tobagambako kimu kya mannya. Bagambire ddala nti n'ebya Yesu byaki. Ne baganda bange, ekyamazima amatuufu ebyo byonna mubiwulidde, naye nga lwaki nga mmwe abaana b'abantu mutuukira ddala ku ssabo erityo ery'okubeera nga livumaganya erinnya lya Kristo? Ekituufu omutima gwange gumenyese, naye ate ku byamu akafaananyi okwa Kristo gwo gutunudde gutya. Anyway, kankuwe ate musumba amanyikiddwa nga Jamada Kikomeko gyagenda, then ate nkuleetera ebirala. Nze mbirina okyali ku mukutu Beyond the Newsroom where untold story is revealed. Wammulanga naffe nkubirako ku simu esembi ya 5 ku screen yawo weeri. Mujebala emirimu munnange kuno kulabula abasamize bakoze ka audio nga bagamba tukasaasaanye yefudde omuntu wa Katonda tibannange musabe abasamize bagenda kola olukuŋŋaana n'alanga ennaku z'omwezi n'ekifo, naye abo basamize abo bajenti ba sitaani bagezaako okukuudisa kubuzaabuza okasaasaanye osobola obayambako okulanga ekintu kyabwe mbu mukateeka ku mikutu gyammwe temukikola. Obwo bukodyo bw'abasamize baagala mulanga olukuŋŋaana lwabwe nga befudde abantu ba Katonda mbu mulabule abantu, naye nga kakodyo kakwagala gwolange olukuŋŋaana lwabwe. Oyo yakoze ka odi ako agenti wa sitaani temusaasanya ka odi ako. Muwulidde? Temusaasanya ka odi ako. Abo baana ba sitaani yefudde omuntu wa Katonda ng'ayagala tukasaasaanye, tetukikola. Tetugenda kulanga bintu by'abasamize
bo baagala tubirange nga batudisiza batulimbalimba batubuzaabuza kati gwolange nga alabula abantu ba Katonda so ng'oli mu kulanga lukuŋŋaana lwabwe tetujja ddulanga tulina ebyokulanga ebiweesa Katonda ekitiibwa mwebale nnyo. Ebigambo bya Pastor Jamada Kikomeko ndowooza buli omu abifunye bulungi wabula akatambi kayogerako nno si kalala naye bye bino byonna mbikuleetedde ate ggwe n'amanya kiki onaagenda mu maaso n'okubeera ng'ompa oba oli awo. Njagala abannaddiini yonna gye bali. I want all religious people wherever you are. Musumba Serwadda, Musumba Jamada, Musumba Pastor Kayanja, Jamada, Pastor Kayanja, Musumba P5, Musumba Pastor Bugembe. P5, Pastor Bugembe. Mu kifo ky'okubeera mu ntalo z'abano bagwawa simanyi kino ekibinja kigwa waani kino kigwa waani. Being in battles of which Mu kifo group they ky'okubeera mu belong ntalo to, z'amadiini. instead of having religious conflicts, Sheke Kiti, Sheikh Chiti, Sheke Kiti, Saba Kabona. Saba Kabona. Bwe kiba nga kisoboka ne Sheke Muzaata gye yalaga omuzimu gukomewo. Even Sheikh Muzata where he went, let the ghost return. Tulwane olutalo olw'okuggyawo enjawukana mu We bantu. fight the battle of eliminating divisions among its people. Akulira abakatuliki wali e Rubaga The head n'abaprotestant. of the Catholics and the Ekiseera Protestants. kituuse mu kifo ky'okulwana entalo bano bagwawa kino ekibinja ky'abalokole kigwa wali eno ekkanisa yeewandiisa eri teyeewandiisa bino biri bitya ono yalya bino litabirya noddira enjiri n'ebeera ng'efokasinga kulwana ku bantu kulwanyisa balala. Nze mbayita buyisi bajje twegatte tuli bannayuganda ne bwe tunaakola tutya. Let's unite, we are Ugandans. Whatever we shall do, We are not Roman Catholic. We are not Arabs. whatever we shall do, tetuli bawarabo. Ne bwe tunaakola tutya However much we want, ate tetuli balogo bulogo and we are bubi not tetuli balogo. sorcerers. Sorcery is wicked. Twagala twekuŋŋaanye tuddeyo mu bwakatonda We want to unite and go back to the God. mu kifo ky'okubeerawo nga buli omu alumiriza balala tubeere mu bwakatonda. Mbayita mwenna abakikkiriza tulwanyise enjawukana z'amadiini kubanga Katonda n'amadiini bintu bya njawulo. Tutandike okuzimba Uganda empya kubanga ebitwawula mu bimanyi bulimba. Because do you know what divides us? Deception. Ebitwawula tulinda Yesu agenda We are kujja waiting for Jesus to come back. naye nga ne bonaamulinda tali. Yet even though you wait for him, he's not Era there. bannange Korani yava mu ggulu nekka. You know the Quran came from above and Mwe ekitabo descended. ekyammwe tekyakka. Your book never descended. Mu ggulu awo waggulu waliwo pulinta there- erina inki owa bbulaaka ng'ewandiika luwalabu A printer in heaven that prints Arabic. n'egyo ekitabo ne kikabwa ekiti nga And- pulinta. The book descended. Use your sense. Kozesa obwongo bwo. Ekibuuzo kiyinza okubeera nti ng'omubiri gwa Kristo wawe tusigala ng'abantu nno bafuuse bwe batyo. Naye njagala gwe mu comment section yonteerewo kiki wamma ky'ogenda maaso n'okubeera nga olowooza. Musajja mukulu oyo ategeeza nti teriiyo kudda kwa Kristo era ne bibakkiriza abantu nti tetubimanyi oba oliawo naawe angoberera tobimanyi. Kaakati nno kino nno kize oluvannyuma lwa akulira ate enzikiriza y'abali abagamba nti bo bali mu nzikiriza ya buwangwa na nnono nga bagenda mu maaso n'okubeera nga bagufudde muze ogw'okumenya emisaalaba naddala egisangiddwa ku ssanduuko era ng'ebimu ku ebyo ebikolwa eby'effujjo bye bakola bye bino. Wabula ngamba nti kano ka disclaimer sirumbagana ddiini yonna oba personality ya muntu yenna wabula nkuwa ekyo ekituufu kye nnina okugenda mu maaso n'okubeera nga nkuwa naawe n'olaba n'osengejja. Mu kitaagenge ewa Ssaabakabona Jjumba. They used target to Ssaabakabona Jjumba. Ssaabakabona Jjumba Ssaabakabona Jjumba. waliwo ekintu kye yayogedde era wonna w'oli nkimanyi ondaba. There is something that he said, and wherever you are, I know you're watching me. Manyi lwaki njogera ekigambo kino kye ŋŋenda okwogera. I know why I'm saying what I'm going to say. Ekimu ku bintu ffe abamu ekyatujja mu bantu b'amadiini. One of the reasons why we got out of religion, Twabuulira nnyo enjiri yaabwe gye bateekamu nga tetumanyi. we preached the gospel that they gave to us in ignorance. Naye gye twakoma okukola bye baatugamba gye baakoma okutukyawa
kutukozesa obusungu n'okutusasulamu obubi. Mwegaana Yesu n'ebikolobero bye byamukolomereza ku musalaba. Teri yajjajjawo yatta Yesu ekikutambuza n'akalabba mu kifuba kiki? Bassebo ne banyabo ffe twafa situli Bayudaaya era tetuttanga ku Yesu ffe situmukomererangako ku musalaba. Kale bino ffe situkkiriza nammwe abatukolera egeesi mumanye ezaffe ez'ab'obuwangwa n'ennono temuziteekangako Yesu. Kino kye kikolimo ekyatujjira mu ggwanga lyaffe era kino kye kyatuleetera ddala obuzibu nga bagamba nti gy'emisalaba nja kugimenya mpaka kuwulira bubi. Era tetuttanga ku Yesu ffe situmukomererangako ku musalaba. Kale bino ffe situkkiriza nammwe abatukolera egeesi mumanye ezaffe ez'ab'obuwangwa n'ennono temuziteekangako Yesu. Kino kye kikolimo ekyatujjira mu ggwanga lyaffe. Njagala okenda maaso n'okubeera nga nkuleetera vidiyo ezo zonna nga nzikompilinze wamu, ogende maaso n'okubeera nga oba oliawo ozinnyonnyoka ate era oziggyemu ekintu ekikulu. Wabula kye nnyinza ogenda maaso n'okubeera nga mbagamba nti mbakwasizza bukwasa Mukama Katonda. Ebisinga ku ebyo yasinga obitegeera, naye naawe omutima gwo bwe guba gumenyese ng'ogwange, genda bugenzi maaso n'okubeera ng'osaba kuba omanyi kiki Katonda kyategeeza gy'oli. Kambasabira omukisa gw'amagezi. Katonda omulamu, nsabira abasajja bano n'abakazi bano nga nange era bwe nneesabira. Kubanga Petero yagamba nti ezaabu ne ffeeza nze sirina, naye kye nnina kye nkuwa. In principle omuntu ayinza gaba kyatalina. Toyinza kusabira abantu bagezi gagwe oweebuuka mugo. Tosobola kusabira abantu bugagga nga gwe tobulina. Toyinza kutwala abantu gy'otogendanga. Olunaku lwa leero mu linnya lya Yesu kuba kifuuse ensonga nkulu, tusaba amagezi. Okusookera ddala amagezi ku level ey'abakkiriza. Twambale omwoyo gw'omukazi gwe bayita Abigayiri. Alina amagezi okusinga bba. Omwoyo gwo ogumanyi okuteesa ne gutaasa omuntu olutalo lwe yaliyingiddemu. Era tuwakanya obusiru obwali mu Nabali, obutamanya byakwogera oba byakukola mu kiseera kyabyo. Ogwo omwoyo nagwo tuguwakanya ne tuyita amagezi okutuula mu mitima gyaffe ne ku mutwe gwaffe. Nga bwe tugenda okusuubula tuvaayo na bugagga, bwe tugenda okukola tudda na bugagga, nga buli we tulinnya ekigere tutwalawo. Tetutwala lwakuba tuli b'amaanyi, tutwale nga kuba tuli bagezi. Abaana baffe babeere n'amagezi mu bye bakola. Careers ze basalawo okukola ne bye bayiga okusoma mu universities ne colleges ez'enjawulo zibeere za kubagasa mu mulembe gwabwe ate n'ogwo oguliddako. Njogedde amagezi agava mu ggulu, kubanga Bayibuli egamba nti agogo agava mu nsula ey'eggulu ga Katonda, kubanga eriyo amagezi agava mu kinnya aga Setaani. Ate amagezi g'abantu Bayibuli egambye nti butaliimu. Tusabye amagezi agava mu ggulu agawaguza, agakwalifayinga abantu okubeera ab'amakulu, ne bayigiriza bannaabwe, ne bawonya ensi zaabwe, ne bayamba abala okukulaakulana, ne bagenda mu maaso. Tutwala amafuta ag'amagezi kati mu linnya lya Yesu, kubanga eggwanga lyetaagamu abagezi okuyigiriza abalala. Tusaba abantu abalina kye bayita foresight, abalengera ewala, ago amagezi gatujjire. Tusaba amagezi ge bayita insight, agalaba ebintu nga bwe bitambula ne bamanya ebigenda ekinaavaamu. Tusaba amagezi hindsight, abasobola okulaba ebyaliwo edda ne babigeraageranya n'ebyo ebiriwo ne bagamba bwe tukola nga bano bwe baakola tuli bagu. Tusabye amagezi ge gaba gabeera mark y'ekkanisa eno omulundi omulala. Kino nkisabye ensi ewulira, naye ate bulijjo kye nsaba ti ekkanisa eno yo ebeere ne excellence of wisdom, amagezi agalaga obusukkulumu. Nga sabye ku kkanisa eno
ngasabye ku congregation eno, ngasabye ku kibiina ky'abantu abatuwuliriza, abatugoberera ku mikutu, abawulira TV yaffe, abawuliriza radio yaffe, tubasabidde amagezi agabaawula ku balala. Gali omukazi we Ethiopia ge yagamba nti tebambuulidde wadde kimu kya 10 ekyamagezi go, naye Bayibuli egamba n'ogamba sebo nti bwe yatunuulira engeri y'abantu gye batuulamu, engeri gye bakolamu emirimu, engeri gye bajja okulya, engeri gye batuula ku mmeeza, n'engeri gye bavaawo, n'atunuulira orderliness, n'alaba obuyonjo, n'alaba ebintu. Bayibuli egamba nti muye ne mutasigala kutegeera, yalaba amagezi okutuuka ng'awunze. Tusaba amagezi ku kanisa yo agawunza abalaba, gabeere ng'omuntu bw'alaba yeewuunya gye kyavudde. Tusabayo amagezi agalabula ekkanisa, tusabayo abasajja abagezi mu kanisa ya Kristo, mu mubiri gwa Kristo mu ggwanga lino, nga bo bwe boogera ekigambo. In fact bo nga bwe babasisinkana, omuntu abasinkanye magezi gonna, ekyo si kyekyabasimba mu Babiloni. Bayibuli egamba ne babatunuulira ye Daniel, ye Shadrach, ye Meshach, ye Abednego, nti baabawuliriza nga boogera, ne babatunuulira, ne babasanga nga balina amagezi emirundi 10 okusinga abavubuka b'e Babiloni abanywa omwenge n'ebirala, ne baga nti ffe batuwe ebijanjalo n'amazzi. Naye ku bijanjalo n'amazzi nga balina amagezi. Tusabye amagezi agayimiriza Daniel mu Babiloni. Tusabye amagezi agasimba Yusufu e Misiri. Tusabye amagezi agawulikika nga Pawulo ayogera. Ekituufu kiri nti sigenda kusukkawo wano okuggyako gena maaso n'okubeera nga mbeebaza nti mwebale kungoberera okuva gye twatandikidde okutuuka wano. Beyond the newsroom, where untold stories revealed. Okulanga naffe wamasimu yiye esembi ya 5 mu ngeri yemu Sheikh Ashraf Dembo omusomi w'eddwa agamba eyo yonna gy'osinzirira gy'owangaalira si kikulu, wabula ekikulu kyamukubirako ku simu esembi y'okumi asobole okumalawo ebizibu ebikuli obukiika ng'omwana aloga nnyina. Ng'ennaku z'omwezi lumu paka nga 3 Ogw'omukaaga tugenda Fort Portal, omuyimbi bamuyise Baza gwe tutambudde naye Higher Level Tour and Travel Agency bagamba nti be bakafulu mugenda maaso n'okubeera nga bakwasaganya ensonga z'okulambuza abantu mu bitundu ebyenjawulo. Ate nno tulinayo ne trip ye Tanzania mwaka guno gwennyini, kaakati weetegeke nga bukyali mwana tugende maaso n'okubeera nga ensonga tuzikwasaganya. Tukola ne ku bya passport, gweyagala ofuna passport mu wiiki emu ojja aba ogifunye.